Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-habibil Mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange abandaba era abampuliriza tuzeemu nate musomo gwaffe ogwa al-mirath. Twagamba nti tujja kugenderera mu maaso n'emisomo egiddiriŋŋana kubanga guno musomo ogwa mirath si mwangu, tugenda mpola mpola naye tulina emisomo mingi egigenda giddiriŋŋana paka we tunaatuuka ne tulaba nti kati at least tulina kye tufunyeeko insha Allah. Wabula olwaleero njagala nga tetunnatandika musomo gwaffe njagala okwogera ku kitabo kino, The Law of Islamic Banking and its Application in East Africa. Mu mwezi guno nga 8 omwezi guno ogw'omwenda, Bank of Uganda yawa Salam Bank license okutandika Islamic Banking mu Uganda. Nga 8 omwezi guno ogw'omwenda umwaka guno 2023, Bank of Uganda yawa Salam Bank license okutandika Islamic Banking. Abasiraamu ffenna twali bayonta Islamic Banking etandika ddi? Banking eteriimu riba Allah subhanahu wa ta'ala gye yaziiza. Kati tubadde okuva emabega yonna nga tulinda naye alhamdulillah Parliament yatuula neeyisa amateeka amalongooseemu agakkiriza Islamic Banking okutandika, era nabwe kityo President amateeka ago n'agasayiningako ne gayita ne gafuuka amateeka. Nga 8 omwezi guno Bank of Uganda yawa Salam Bank license okutandika Islamic Banking. Salam Bank banka y'abasiraamu naye nga ekinyusi kyayo kiri Djibouti, be bajja ne bagula Salam Bank. Bank eyo yali eyitibwa Top Finance Bank, ne bagigula ne bakyusa erinnya nebanga eyitibwa Salam Bank. Salam Bank esiŋŋaanibwawa? Esiŋŋaanibwa ku Rwenzori Courts, kwe kuli headquarters zaayo. Kati abantu okuva lwe baggulawo Islamic Banking, abantu bangi babadde batubuuza Islamic Banking ekwatagana ku ki, ye ekola etya, operation yayo ekola etya. Nali nawandiika ekitabo kino, The Law of Islamic Banking and its Application in East Africa, mu mwaka gwa 2016. Parliament lwe yayisa amateeka agakkiriza Islamic Banking naye ne musigalamu obuzibuzibu obutakkirizisa obwali bulina okwongera okuttaanya mu mateeka etteeka eryo lisobole okubeera nga liteekebwa mu nkola. Kati ebbanga eryo lyonna abasiraamu tubadde tulindirira. Ekitabo nali nakiwandiika mu mwaka gwa 2016 nga kiri paka wali amateeka we gaali gakomye, naye olwa obwetaavu bwe nalabye obuli mu bantu ne okubeera nti nno waliwo developments empya era bayongera kuba Parliament yayongera neerongoosa mu mateeka ago agamu negakyusakyusaamu paka license lwe yagabibwa Bank of Uganda. Nendaba nti nno ekitabo kino kankiddemu okukipurintinga. Nazzeemu naye nkipurintinga second print 2023 omwezi guno gwennyini nazzeemu nga reflectinga na bino ebipya ebiriwo ne okuwa Bank of Uganda okuwa Salam Bank license okutandika okutandika Islamic Banking. Kitabo kino nenziramu n'ekipurintinga second print ng'ekiyitibwa The Law of Islamic Banking and its Application in East Africa, kyogera ku
models Islamic banking engeri gyekolamu musharaka mudharaba murabaha ebyo byonna nentunulira ne Islamic banking mu Kenya, Islamic banking mu Tanzania ne Islamic banking mu Uganda nga reflectinga na biki ebiriwo paka saawa eno ebiri current. Ekitabo kino kitundibwa $3 gyokka wonna woba okyagadde $3 naye nga currently bw'oba okyagadde ojja Makerere oba ku IUIU either Makerere oba ku IUIU wekisangibwa copies wezisangibwa nga buli copy etundibwa $3 gyokka inshallah. Njagadde abasiraamu bamanye at least bw'okisoma omanyako ebikwatagana ne Islamic banking ne engeri operation gyekolamu Islamic banking gyekolamu modules musharaka mudharaba murabaha ezo zonna mweziri mu kitabo kino inshallah taala. Katuddeyo ku musomo gwaffe ogwa mirathi. Omusomo gwagwa twali tutandiseeko mu bujjuvu nga tugenda mu details aya esooka ekwatagana ne mirathi mu suratu Nisa aya eye-11 era nga twagamba nti aya eno suratu Nisa aya eye-11 eri ku miteeko gy'abantu babiri bokka abasika. Omuteeko ogusooka gwe muteeko ogw'abaana, omuteeko ogwokubiri gwe muteeko ogw'abazadde abaana b'omufu, then omuteeko ogwokubiri abazadde b'omufu. Twagamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola nti singa omuntu aba afudde asobola okuleka abaana abalenzi bokka nga temuli muwala, asobola okuleka abaana abawala bokka nga temuli mulenzi, asobola okuleka abaana abalenzi n'abawala nga bali kugamba ng'alese abalenzi n'abawala. Twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola nti singa nga omuntu afa n'aleka abalenzi bokka, abalenzi abo tebalina mugabo gweyawulidde wabula batwala kyonna ekiriwo ne beegabanya kyenkanyi bwe baba nga balenzi beerere. Katugambe singa nga alese abalenzi 5 ng'emmaali ye tewaliiwo balala bonna bagenda kusika okujja ku balenzi 5, singa nga emmaali ye ebadde obukadde 5 nga bw'alese n'aleka abaana abalenzi 5, abaana abo batwala obukadde obwo 5 buli omu n'atwala kyenkanyi nga munne. Obukadde 5 bwe tubugabanya mu baana 5 buli mwana atwala kakadde emmaali eyo neggwaawo. Awo singa nga abaalese balenzi beerere. Kyokka singa nga abaalese bawala beerere, singa abaalese bawala beerere nga temuli mulenzi, abawala abo ayinza okuba nga muwala omu oba nga 2 n'okweyongera waggulu. Bw'abanga muwala omu gwalese, omwana oyo omuwala atwala 1/2 eky'emmaali eyo. Katugambe singa nga aba alese obukadde 3 ng'emmaali ye yonna erimu obukadde 3, omwana oyo omuwala atwala 1/2 eky'obukadde obwo 3. 1/2 eky'obukadde 3 bwe kakadde kamu n'ekitundu, ezisigadde tujja kutegeera ziddawa, naye nga gwe mutemwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yateekawo. Singa nga abamuwala atwala 1/2 eky'emmaali y'omufu, then 1/2 ekyo tujja kutegeera kiddawa era tukikola tutya, naye alina omugabo gweyawulidde. Falaha nisf alimu na 1/2 aya erikiriya ku nsonga eyo. Singa babadde 2 okweyongera waggulu, 2 3 n'okweyongera waggulu, batwala 2/3, 2/3 eby'emmaali eyo. Kiba kitegeeza singa nga alese obukadde 3 n'aleka abaana 2 ab'obuwala, abaana abo batwala 2/3 biba byenkanankana obukadde 2,
batwala obukadde 2 ku bukadde 3 then akakadde akamu kasigala tujja kulaba kaddawa. Then kyetugambye nti nno singa nga abalese bawala beerere, abawala abeerere singa nga abadde muwala omu atwala 1/2, kyokka singa nga babadde bawala 2 okweyongera waggulu batwala 2/3 eby'emmaali eyo, 2/3 ne bamala ne bagabana. Kimu ekyokusatu ekisigaddewo ekyo kyo tujja kutegeera kiddawa. Kyokka singa nga abalese balenzi n'abawala, alese balenzi n'abawala, abaana abo singa beboka abaliwo, abasika abaliwo bokka batwala emmaali eyo yonna, naye ne bagigabanya ng'omulenzi atwala emigabo ebiri oba agatta emigabo egy'abawala 2 okufuna omugabo gwogumu. Agatta emigabo egy'abawala 2 n'afuna okufuna omugabo gwe omulenzi, kubanga Allah agamba lidhakari mithlu hadhi al unthayain, omulenzi atwala emigabo gy'abaana abawala 2. Omuntu ayinza okukitunulira naga nti lwaki omulenzi atwala emigabo 2 omuwala n'atwala omugabo gumu? Lwaki? Ekyo kisi kubeera nti no tusukkulumya omulenzi ku muwala. Ekintu ekyo bw'okitunuulira mu kusooka oyinza okulaba nga obusiraamu obutakola bwenkanya, naye bw'okyetegereza ogenda okulaba nga obusiraamu bwakola bwenkanya, olw'ensonga nti nno omwana omulenzi singa nga tutunuulidde nti nno kino kyasise ye ntandikwa gy'alina, ye kapito ye gy'alina, omulenzi n'omuwala. Kati katutunuulire omulenzi n'omuwala nti kyasise ye ntandikwa gy'alina kwagenda okutandikira obulamu. Kati bwe tutunuulira omulenzi ono alina okuwasa, omulenzi ono alina okufuna amaka g'anaawasizaamu mukazi we, omulenzi ono alina mu maka omwo okuteekamu ebyetaagisa, agula ekitanda, agula emifaliso, agula ebyetaagisa ebikozesebwa, agula entebe, agula ebintu byonna by'anaateeka mu nnyumba gy'agenda okuwasizaamu. Kongereza ku ekyo omulenzi ono alina okuwa omuwala gw'agenda okuwasa amahare. Teeka mu busiraamu nti omulenzi awasa ateekwa okusasula amahare n'agawa omuwala. Oyo ye mulenzi. Kyokka on top of that era alina obuvunaanyizibwa okulabirira mwannyina ono. Alina obuvunaanyizibwa okulabirira mwannyina ono singa nga kibeera nti no ono ye mulenzi omukulu aba alina okulabirira ne mwannyina ono. Kati tutunuulira omuwala mwannyina naye afunye, naye ye talina buvunaanyizibwa kubeera nti azimba ennyumba gy'agenda okuwangayiramu nebba. Ekyo tekimukwatako. Era talina muntu yenna mu busiraamu, omuwala talina muntu yenna gw'alina kulabirira ezo ssente ze. Era on top of that talina buvunaanyizibwa bwakubeera nti no azimba ennyumba, talina buvunaanyizibwa kugiguliramu byetaagisa, bitanda, mifaliso, bikozesebwa, talina buvunaanyizibwa bwakubeera nti no asasula amahare, ye gwe bawa. Kati ebintu ebyo byonna bw'obitunuulira ye ate gwe bawa, so si alindirira kumuwa. Kakati akantu ke kaafunye ko kakutandika bintu bye pasono, okugeza era abasinga balowooza kuzimba nnyumba z'abapangisa, naye omulenzi alina obuvunaanyizibwa okutandika amaka. Yensonga lwaki obusiraamu bwatunuulira nti eno nga bweri nti ntandikwa, omulenzi ono afune entandikwa, afune at least ekintu ekineneko wanaatandikira. Omuwala ye akantu ke ye nga bw'ayagala bw'agenda okukakozesa, talina buvunaanyizibwa. Kati obusiraamu bwatunuulira financial obligation, si kubeera nti no bunyooma eddaala ly'omwana omuwala, nedda, wabula bwatunuulira financial obligation ey'omulenzi n'omuwala. Kati tubatunuulidde bonna nga baana, naye ono omulenzi obuvunaanyizibwa bw'alina bunene nnyo, financial obligation nnene nnyo singa ogikompeyarinze n'ey'omuwala. Omuwala ye alindirira kumuwasa insha Allah, n'ekyokubiri
ye alindirira ate bamuwe amahare so ng'omulenzi alina okuspeninga mu kano kaafunye ebyo byonna okubijja mu ntandikwa gy'afunye. Y'ensonga lwaki obusiraamu bwatunuulira ekyo ne buba nga busukkulumiza ku omwana omulenzi ku muwala, si kubeera nti nno wa kitalo nnyo, wabula lwakubeera nti nno yo obuvunaanyizibwa, financial obligation nnene nnyo singa otunuulidde financial obligation etunuulidde omuwala. Y'ensonga lwaki tugambye nti etteeka ligamba nti singa omuntu afa n'aleka omulenzi n'omuwala, abaana abalenzi n'abawala, abalenzi batwala ddabo ku ky'omuwala kyafuna, batwala ddabo. Kwegamba omulenzi afuna emigabo ebiri bw'ogigatta egy'abawala babiri n'ofuna omugabo gw'omulenzi, ogatta emigabo gy'abawala babiri n'ofuna omugabo gw'omulenzi. Singa omuwala afuna miliyoni 5 omulenzi aba afuna miliyoni 10. Singa omuwala afuna miliyoni 10 omulenzi aba afuna miliyoni 2. Yeyo gwe mugabo Allah subhanahu wa ta'ala gwamugabirira. Tugambye singanga omuntu afa n'aleka abaana abalenzi n'abawala batwala emaali eyo yonna, bwe tabaawo basika balala batwala emaali eyo yonna naye ne bagigabana ng'omulenzi atwala emigabo gy'abawala babiri. Abo be baana abalenzi. Naye bwe twetegereza ojja kusanga nti nno etteeka omulenzi talina sheya yeyawulidde ng'omuwala, kubanga mu tteeka muno Allah subhanahu wa ta'ala ya emphasizing nti omuwala falaha nisf, alina kimu kyakubiri. Bwe baba babiri okweyongera waggulu balina falahum athuluthani, balina 2/3. Segeza balina specific share, balina omugabo gwe yawulidde. Kyokka omulenzi talina mugabo gwe yawulidde, okujjako gamba nti lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Omulenzi talina mugabo gwe yawulidde, wabula ye okujjako Allah gamba nti no atwala omugabo ogwenkanankana n'emigabo egy'abawala babiri. Naye baabawala balina specific shares era tezikyuka. Tetuyinza gamba nti nedda tuzikyusemu, nedda balina specific shares. Abo be baana ab'omufu ey'ensika gye basikamu. Aya yennyini eno eyogera ku muteeko ogwokubiri, omuteeko ogw'abazadde. Egamba nti singa ng'omuntu afa n'aleka abazadde n'aleka n'abaana, abazadde abo kitaawe omufu ne maama w'omufu buli omu atwala kimu kya 6 eky'emmaali eyo, buli omu atwala kimu kya 6. Okugeza singa ng'omufu afudde n'aleka miliyoni 6 nga kyalese kyenkanankana miliyoni 6, buli muzadde omusajja n'omukazi, taata w'omufu ne maama w'omufu, buli omu kimu kya 6 aba atwala kakadde kamu. Ezisigadde ziba z'abaana, obukadde 4 obusigadde buba bw'abaana. Kyokka singanga afa n'atalekaawo baana naye n'alekawo bazadde be bokka, Allah agamba nti maama we afuna kimu kya 3, maama we afuna athadi kimu kya 3. Singanga tuddeyo ekyokulabirawo kyaffe, ekyokulabirako tugambye nti singanga omufu afudde n'aleka obukadde 6, n'alekawo bazadde be bokka, taata we na maama we, taleseewo baana, maama we atwala kimu kya 3. Kimu kya 3 eky'obukadde 6 buba bukadde 2. Maama we atwala obukadde 2. Kiba kitegeeza nti taata we atwala essente ezisigaddewo, atwala ezisigaddewo. Etteeka ligamba nti maama we atwala kimu kya 3 nerisirika ku taata we, kiba kitegeeza nti taata we atwala ekisigadde atwala ekisigadde. Singanga bubadde obukadde 6, maama we no atwalako obukadde 2, taata we atwala obukadde 4 obuba busigadde. Kyokka singanga
omufu afudde n'alekawo baganda be abasukka ku omu kati ate maama wajjulukuka n'ava ku kimu ekyokusatu n'adda ku kimu ekyomukaaga olw'abaganda b'omufu buno abaliwo. Baganda b'omufu baafekitinga omugabo gwa maama waabwe naye ogwa taata waabwe gusigala nti era ye atwala ekisigadde, naye maama waabwe ajjulukuka n'ava ku kimu ekyokusatu n'adda ku kimu ekyomukaaga. Wagambye kimu ekyokusatu bwe bukadde bubiri, kati adda ku kimu ekyomukaaga n'adda kakadde kamu olw'abaganda b'omufu singa nga babadde babiri okweyongera waggulu, naye singa abadde omu muganda w'omufu era asigala ng'afuna kimu ekyokusatu ng'etteeka bwe ligenda. Ye aya eyo esooka, aya suratu Nisa aya ey'11 tugambye eyogera ku miteeko gy'abantu babiri abasika. Omuteeko ogusooka be baana, era tugambye nti abaana abo bayinza okuba nga balenzi bereere, bayinza okuba nga bawala bereere, bayinza okuba nga balenzi nabawala. Ne tugamba singa balenzi bereere batwala emaali yonna yonna ne bagigaba na kyenkanyi. Singa babadde abalenzi 6 ng'aleseewo obukadde 6, buli omu atwala kamu kamu ne bagenda. Tayibu, naye tugambye singa nga baba bawala bereere nga temuli mulenzi, bw'abeera ng'omu omuwala oyo atwala kimu kyakubiri. Singa abadde alese obukadde 6, omuwala oyo atwala bukadde 3, ezisigadde tujja kulaba wawe zidda. Kyokka singa nga baba babiri okweyongera waggulu batwala 2/3 eby'emaali eyo, batwala 2/3. Ku bukadde 6 singa alese obukadde 6 n'aleka abawala 2, 2/3 biba obukadde 4. 2/3 buba obukadde 4 bwe batwala. Ezisigadde tujja kulaba wawe zidda. Tugambye nti naye singa nga afudde n'aleka baana balenzi n'abawala, nga bali wamu balenzi n'abawala, omulenzi atwala omugabo ogwenkanankana n'emigabo gy'abawala 2. Okugeza singa nga omuntu afudde n'aleka omulenzi n'omuwala, aleseewo omulenzi n'omuwala nga taleseewo bazadde be naye nga balenzi abaana be baliwo, n'aleka obukadde 6, omuwala atwalako obukadde 2, omulenzi n'atwala obukadde 4 ku bukadde 6. Abo be baana. Tugambye nti etteeka lyeyongera mu maaso ne lyogera ku bazadde b'omufu. Bazadde b'omufu kitaawe ne nnyina. Singa nga omuntu afudde n'alekawo kitaawe ne nnyina naye n'alekawo n'abaana, kitaawe ne nnyina buli omu atwala kimu kya 6. Buli omu ku babiri atwala kimu kya 6 singa omufu aleseewo abaana. Kakati okugeza singa nga omufu alese obukadde 6 n'alekawo kitaawe, n'alekawo maama we, n'alekawo n'abaana, kitaawe atwala kimu kya 6, kiba kitegeeza ntwala akakadde kamu. Maama we atwala kimu kya 6, kiba kitegeeza naye atwala akakadde kamu. Obukadde obuno buba busigaddewo buba bw'abaana. Tayibu, naye singa nga aba afudde, omuntu afudde n'alekawo bazadde be bokka, n'atalekaawo baana, aleseewo kitaawe na maama we, etteeka ligamba nti maama we atwala kimu kya3, ekisigadde taata we yakitwala. Ku bukadde 6 bw'aba alese n'alekawo kitaawe na maama we yekka, maama we afuna kimu kya3 ku bukadde 6. Kimu kya3 ku bukadde 6 buba obukadde 2. Ekisigadde kiba kya taata we, bwe bukadde 4 bw'atwala taata we. Naye singa nga afudde n'aleka ng'alese bazadde be bokka naye ne wabaawo baganda be. Baganda be bw'abanga muganda we omu oba mwannyina omu, mwannyina w'omufu, abo tebaafekitinga omugabo gwa maama we. Maama we asigala ng'afuna kimu kya3. Naye singa nga baba babiri okweyongera waggulu, abo baafekitinga omugabo gwa maama we, maama w'omufu, n'ava ku kimu ekyokusatu n'adda ku kimu eky'omukaaga.
kyokka taata we asigala nga atwala ekisigadde. Kiba kitegeeza nti nno maama we ku bukadde 6 ajja kutwalako akakadde kamu, then ajja kutwalako akakadde kamu kimu eky'omukaaga, then obusigadde taata we omufu yajja obutwala. Lwakuba nti omuntu ajja kwebuuza nti ate lwaki kyafekitinze omugabo gwa maama w'omufu kyokka ate taata w'omufu n'aba nga tabadde affected. Olw'ensonga nti taata w'omufu ono era kati yalina obuvunaanyizibwa okulabirira bano baganda b'omufu kuba kati baana be, obuvunaanyizibwa okubalabirira okukola ki, kaakati era akyalina omugugu. So nga maama w'omufu talina buvunaanyizibwa kutunuuli kulabiriraani kubanga nga bwe tugambye nti mu Busiraamu omukyala ye teyaweebwa buvunaanyizibwa kulabirira muntu mulala yenna. Kyaba afunye kiba kikye kigasa ye yekka, kigasa ye kujjawo ng'ayagadde naye si tteeka nti ateekwa okulabirira omuntu omulala. So nga ate omusajja ye ateekwa okuba ng'alabirira, alina obuvunaanyizibwa okulabirira abantu abalala kimukwatako. Kati bano baganda b'omufu ababa basigadde baba nga babiri okweyongera waggulu bajja kwafekitinga omugabo gwa maama w'omufu ate nga ye maama waabwe, kati ne gukendeera naye nga taata waabwe omugabo gwe gusigala nga tegukendedde olw'ensonga nti alina obuvunaanyizibwa okulabirira bano baganda b'omufu, especially bwe baba nga bakyali bato. Kati ensonga lwaki omugabo gwe tegukyuse. Eyo ye aya mu bufunze bwe tugyogeddeko, tujja genda mu maaso nga tutunuulira. Ekiseera kijja kutuuka tutunuulire buli muntu kinnoomu, engeri gy'asikamu buli muntu kinnoomu, mwana w'omufu, omulenzi, omuwala, maama w'omufu, taata w'omufu, nga tutunuulira kinnoomu. Naye kakati tukyannyonnyola nga tukyali mu aya. Aya eddako ye aya eye-12, Suratu Nisa aya eye-12 gye tugendako. Tumaliriza aya mu Suratu Nisa aya eye-11, tugenda ku aya eye-12 Suratu Nisa, yeyokubiri mu aya ezoogera ku kusika. Aya eno eyogera ku abafumbo. Singa omu ku bafumbo afudde, omulala atwala kyenkanawa mu maali ya munne. Esooka abasajja oba abaami singa bakazi baabwe bafudde, omwami singa nga mukazi we afudde n'aleka emaali, omwami ono mu maali eyo alina mukyenkanawa. Mukyala afudde n'aleka omwami ono emaali alina mugabo gwenkanawa mu maali ya mukyala we afudde. Etteeka lituluŋŋamya ne ligamba nti singa nga omukyala afa n'aleka bba, tutunuulira omukyala ono aleseewo abaana oba taleseewo baana. Si nsonga abaana abo yabazaala mu musajja ono oba yabazaala mu musajja mulala n'alyoka afumbirwa ono, kubanga ayinza okuba nga yasooka n'afumbirwa obufumbo n'azaalayo abaana, obufumbo ne bugawotaana n'avaayo, obufumbo ne buggwaawo n'avaayo n'ajja n'afumbirwa omusajja ono omulala. Oba okubeera nti no yafumbirwa omusajja n'afa, kati n'amala omukyala ono namwandu n'ajja n'afumbirwa omusajja ono. Kati oba okubeera nti nno talina baana mabega, naye ono omusajja ye bbaawe gwe yasookerako era gwalimu abaana. Kati ffe tutunuulira omukyala alina abaana oba talina baana, omukyala afudde alina abaana oba talina baana. Tetutunuulira abaana abo ba musajja ono gwalina oba si ba musajja ono, ekyo tetukitunuulira, wabula tutunuulira omukyala afudde alese abaana oba talese baana. Kati kwe tusinziira nti bbaawe, kati bbaawe ye bbaawe, oli gwe yasookerako takyabalibwanga bbaawe, wabula tutunuulira ono ye bbaawe alina kyenkanawa mu maali ye, mu maali y'omukyala wafudde. Etteeka liruŋŋamya ne ligamba nti singa omukyala afa
n'aleka abaana omwana oba abaana baawe atwala kimu kyakuna ekyemmali oba tusookereku singa nga afudde n'ataleka bwana afudde naye talina mwana yenna baawe atwala kimu kyakubiri ekyemmaali ye kyemmaali ya mukyala we kugeza singa nga omukyala oyo obugagga bwe bubadde $6,000,000 baawe atwalako kimu kyakubiri ze $3,000,000 baawe atwala kimu kyakubiri singa omukyala oyo taleseewo mwana yenna atwala kimu kyakubiri obukadde $6,000 atwalako $3,000,000 naye singa nga afudde n'alekawo omwana yenna singa afudde n'alekawo omwana yenna baawe atwala kimu kyakuna baawe atwala kimu kyakuna tatwala kimu kyakubiri zikendeera olw'abaana kati baawe atwala kimu kyakuna ekyemmaali mukazi we gyalese kimu kyakuna si kimu kyakubiri atwala kimu kyakubiri singa nga omukyala afudde n'atalekaawo mwana naye atwala kimu kyakuna singa nga afudde mukyala we afudde n'alekawo abaana kimu kyakuna singa nga zibadde $6,000,000 kimu kyakuna tuba tulina abatwala obukadde bumeka kimu kyakuna 6 bw'ogabizaamu 4 abatwala kakadde kamu n'ekitundu abatwala kakadde kamu n'ekitundu tugambye singa nga omukyala afa n'alekawo omwami tutunuulira abafa omukyala ono aleseewo abaana oba taleseewo baana ate tetutunuulira abaana abo ba musajja ono oba si ba musajja ono nedda betutunuulira aleseewo abaana oba taleseewo baana bw'abanga taleseewo baana baawe atwala kimu kyakubiri ekyemmaali ya mukyala we afudde tugambye singa bubadde obukadde 6 atwalako obukadde 3 kyekimu ekyokubiri naye singa nga afudde n'alekawo abaana baawe asigaddewo atwala kimu kyakuna ekyemmaali eno singa bubadde obukadde 6 atwala akakadde kamu n'ekitundu ezisigadde ziba z'abaana tayib oyo ye mwami omwami alina emirundi 2 gyokka either kimu kyakubiri oba kimu kyakuna kimu kyakubiri akifuna ddi singa nga omukyala we afudde taleseewo mwana kimu kyakuna akifuna ddi singa nga mukyala we afudde aleseewo abaana gy'emigabo 2 gyokka egy'omwami singa nga mukyala we afudde kati tugenda ku mugabo ogw'omukyala singa nga bbaawe yafudde singa nga omwami afa n'aleka omukyala omugabo gw'omukyala gwe guliwa mu maali ya bba singa omwami afa tutunuulira omwami oyo aleseewo abaana oba taleseewo baana era bwe tutunuulira abaana tetutunuulidde nti nno abaana abo ba mukazi ono oba si ba mukazi ono nedda tutunuulira abaana ba musajja oba ba mukazi ono oba si ba mukazi ono kitetukinuulira singa nga omwami afa n'atalekaawo baana mukyala we gwaleseewo afuna kimu kyakuna mu maali ya bba omukyala afuna kimu kyakuna mu maali ya bba singa nga bbaawe afudde n'atalekaawo mwana yenna afuna kimu kyakuna singa nga omwami aleseewo obukadde 4 nga bw'aleseewo omukyala afunako akakadde kamu kyekimu ekyokuna ekyemmaali kyekyo kibeerawo singa omwami afudde n'atalekaawo mwana yenna naye singa afa omwami afa n'alekawo abaana omugabo gw'omukyala gujjulukuka okuva ku kimu ekyokuna ne gudda ku kimu ekyomunaana guva ku kimu ekyokuna ne gudda ku kimu ekyomunaana tugambye singa nga omwami afa n'alekawo abaana omugabo gw'omukyala gujjulukuka ne guva ku kimu ekyokuna
ne gudda ku kimu ekyomunaana singa nga bbaawe afudde n'alekawo abaana. Singa afudde n'atalekaawo baana, omukyala omugabo gwe kimu kyakuna. Naye singa nga afudde n'alekawo abaana, omukyala omugabo gwe kimu kya munaana. Omugabo gwe kimu kya munaana. Okay. Naye singa nga omugabo guno tugugabanya, bw'aba omukyala ng'ali omu atwala ekimu ekyokuna nga tewali baana. Bwe baba nga abakyala bali bana, bonna tubagabanya ekyo ekimu ekyokuna, bonna bagabana ekyo kimu kyakuna. Singa nga baabwe afudde n'atalekaawo mwana, bonna bagabana ekyo ekimu ekyokuna. Kyokka singa nga afudde n'alekawo abaana, era basigala bagabana mu guno omugabo ekimu ekyomunaana, oba abadde mukyala omu oba babiri oba basatu oba bana. Tumanyi nti Obusiraamu tebukkiriza kusukka ku bana. Singa afudde n'aleka abakyala be bana, kyokka n'alekawo abaana, abakyala abo bagabana ekimu ekyomunaana, ezisigadde ne ziba nga zidda ku baana. Etteeka ogwo gye mitendera emirala egiri oba gye subhanallah, gye mitendera aya eyokubiri zeyogerako. Tugambye nti aya eyokubiri ye suratu Nisa aya eye12 eyogera ku mitendera gy'abasika ba mirundi ebiri, omwami n'omukyala. Omwami singa afudde omugabo gwe, omukyala singa afudde omugabo gwe. Then neyogera ku mutendera ogwokusatu ogwa abaana baganda b'omufu ku ludda lwa maama waabwe. Baganda b'omufu ku ludda lwa maama waabwe. Naye okusinziira ku budde abo tujja boogerako ku mulundi omulala, naye nga tukomekereza tugamba aya eyokuna mu suratu Nisa aya ye12 eyogera ku kusika kw'omwami n'eyogera ku kusika kw'omukyala. Omwami singa nga aba mukyala we afudde, tutunuulira alese abaana oba talese baana. Singa alese abaana, omwami atwala singa talese baana, omwami atwala kimu kyakubiri eky'emmaali ya mukazi we. Kyokka singa nga afudde n'aleka abaana, omwami atwala kimu kyakuna mu maali ya mukazi we. Ne tutunuulira omukyala, omugabo gw'omukyala singa nga bbaawe yafudde. Bbaawe bw'aba nga afudde, bw'aba taleseewo baana, omukyala afuna kimu kyakuna. Kyokka singa nga aba aleseewo abaana, omukyala afuna kimu kya munaana. Era tugambye nti singa nga baba omukyala omu oba babiri oba basatu oba bana, tebasobola kusukka bana, kubanga Obusiraamu tebutukkiriza kusussa bana. Bwe baba nga bali bana, bonna beegattira mu kimu ekyokuna ekyo. Oba bali bana naye nga omusajja afudde n'alekawo abaana, bonna beegattira mu kimu ekyomunaana, bonna ne basharinga ekyo. Olwaleero kwe kusoma kwe tusobodde, gwe musomo gwe tusobodde insha Allahu ta'ala. Omusomo ogunaddirira tujja kutunuulira baganda b'omufu ku ludda lwa maama waabwe, kubanga aya eyokubiri tetugimazeeko, tukitunuuliddeko kitundu insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.